Abya leader of opposition mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi wamu ne munnamawulire Dean Rubowa Saafa byo byeyongedde okulanda ate eby'omuzungu bwe balumiriza okubanga yateeka mu Bobi Wine ensimbi ebyo ebiwanvu mujja kubanga mbikutuusako awo mu maaso biro yetaaga okubanga omanya omukyala amanyiddwa nga Jalia Welder ono nga nkuba kyeyo munnange afiiriddwako taata we. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano obanga tona subscribinga kekadde obeere ngo subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo bingi ebyo weetaaga okubanga omanya naye nno nja kubanga ndukuwa. Katutandike n'omukulu Honorable Joel Ssenyonyi ono nga yakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu paramenti. Munnange waliwo ebitatambula bulungi bye bamulumiriza mbu yali omudiri gw'ensimbi naye ng'essaawa eno wenjogerera munnange oyo abadde amwogerako munnamawulire Dean Rubowa Saafa bamaze dde okubanga bamusaavinga empapula era nga essaawa yonna mwandibalaba nga bali mu kkooti. Nze nga mbaleetera obutambi bwa mukulu oyo Dean Rubowa Saafa ng'ayogera era akatambi akasembayo yali agamba omukulu Joel Ssenyonyi ng'amugamba nti tomanyi gye ndi nze mugamba mbu neekwese naye wendi nnyo oba oyagala agamba balooya abo oba banamateeka bo bajje bansaavinge. Kakati essaawa eno etwogerera kikyo ekipapula kya kkooti bamaze dde okubanga bamusaavinga kino nno nga bamulaga nti bamutaddeko emisango zalina okubanga yedifendinga. Jjukira ye yagamba gyebuvuddeko aniina katambi kenasembayo okubanga mbaleetera yagamba mbu abanja Joel Ssenyonyi essente eziwerako nti era alina obukakafu nti yalya ssente amubuulire ssente gye yajja okubanga yazimba ennyumba ennene bw'etyo n'amukakasa mbu baakolanga wamu mu mawulire era mu kukola wamu mbu ye yagasakanga n'agaleetera Joel Ssenyonyi ye n'agatuulamu n'agasoma era n'agamba nti n'erinnya eryalina erya Ssenyonyi tamanyi yalijjawa kubanga ye amanyi lyabasekezi. Ebintu ebyo byonna omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yali yabyogerako. Mwena abasinga obungi abaze mumugoberera mumanyi engeri gye yafunamu erinnya ly'abasekezi ate n'okubanga ate afuna erya Ssenyonyi. So byonna tujja kubanga tubiraba naye abawagizi ba NUP bose basanyufu era bo balumiriza omukulu Mathias Mpuuga mbu nani n'omukulu Hilderman, Dr. Hilderman mbu be bali emabega w'essagazi zino zonna ezigenda mu maaso. Kasooke tuwulize bye bagamba. Nabagamba ku kasajja ke bayita Dr. Hilderman kasaasaanya ssente wano ku intaneti bateeke ku Joel Ssenyonyi ekiboozi nti yali akawumbi kamu mu miliyoni 7. Dr. Hilderman, Anita Amongi n'Empuuga nagenza olaba nga bufeeka akawunti bwokka bwe butambuza ekiboozi ekyo bufeeka akawunti gwe genda olabe comment section ng'okoze video we mubaamu akagamba nti Mpuuga yalya okatapingemu wotalabe kifaananyi okalabe ebipostinga bapostinga Damu Hozi oba Museveni oba Natasha nga waliwo wali ne Joel Ssenyonyi nga balaga nti Joel Ssenyonyi yalya ovanga ku kafeeka akawunti akalaba akabadde ku media okumala ebbanga nga naye kalinayo video egyo eraga Joel Ssenyonyi nti yalya video 3 eziraga Joel emu ng'eraga Joel Ssenyonyi nti yalya. Mwe temubibala we batandika bagamba gundi yalya ng'ogoberera ng'otandika ogamba oba mupakuka soka weebuuza akikugamba alina bigendererwa ki akwagaliza oba takwagaliza afuniramu wa soka okibuuze womala okibuuza then ng'olyoka ogenda ku conclusion osegedde leka baleeta obujulizi abantu abo senga balina obujulizi nga ddala balina obujulizi obulaga nti Joel Ssenyonyi yalya senga baabuleeta dda naye nga lwaki tebabuleetanga weegendereza abantu abapushinga agenda eraga nti Joel Ssenyonyi yalya ssente ezo beegendereze ojja kulaba nga bonna bawagizi ba Museveni musooke mukwate mukama wammwe kubanga yakulira okulya ssente
Museveni the moment nga tokwatanga Museveni tomunenyanga byakoze eggwanga lyaffe nga gwoyina kulaba balala gwe toyina moral authority kwogera nakwani yalya kubanga gwe muwagira yakulira abalya yakulira abasanyawo eggwanga lyaffe Uganda akasajja ako kani ka Dr. Hirudamani nabagamba kachiyaga ako kabi nnyo kekasasanya sente wano ku media sawa zino n'ensereko bebasasanya sente wano Banita Amongi bampuuga era balina ne kagurupu kabwe kebazzemu zuukusa omanyi buli bwe balabanga waliwo olutalo lwendimu nga bakazuukusa nga kajja katandika bunange nalya leeta obujulizi wemba nalya oshegera ate nononze gwe baliko siina na kyakufiirwa naye ate Joel Ssenyonyi bagamba akugoba tabulako kyakusuuza baagala okukimutippa ekifaananyi ky'okubba ssente waakiri atambulenga nakyo leka nkubulire kubanga abantu abasinga basiru waliyo abantu batajja bitegeera eva nga bo bajja kulowooza nti oba mazima leka nkubulire sooka olabe baani abakuba Joel Ssenyonyi olyoka obuukire bisaga ebyo sooka obalabe sooka obatunuulire oli agamba nti Joel Ssenyonyi yalya yagamba mbu Kyagulanyi ku withdrawing omusango gwaki omusango gw'okumubba akalulu mbu bamuwa biliyoni 7 era ng'okyawuliriza oyo Gasiya ye yagamba ani musimanyi Joel Ssenyonyi muli wa bisiyaga mukukuba Joel Ssenyonyi nti yalya ate agattako n'ogw'ebisiyaga temumanyi na ku blackmailinga buno bufala temumanyi wadde oku blackmailinga kati ekyebisiyaga oba oleeta kyaki kuba teri atakimanyi nti oli si musiyasi kati oleeta kyaki era olagira ddala nti butuufu oli mukuttattana linnya lyoli kubanga mukimanyi nti kooti ziri ku sayidi zammwe ne bwe bagenda ne bakuloopa era omusango tebajja gusala yeba munnaffe byowulidde nga bawanda muliro naye okwerumiriza kungi era bagamba nti waliwo abateeka mu bamwe ssente babe nga bakuba bannaabwe kwegamba biwanvu naye nga tuvuddeko eyo waliwo omuzungu ono bamwogerangako ne kuva luli kampeni eyasooka nga bagamba mbu yasponsalinga omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga womanyi olugambo olwe teruggwayo oba tumanyi bituufu oba nedda naye nga byo tubaawo kubanga tubaleetera kakati essaawa eno wetwogerera nasoose ne mbirabako mu newspaper mu red paper nga bagamba nti omuzungu ono baamukutte era mbu simanyi bintu bya bribery bintu weebityo naye kakati ate agavaayo nago galaga mbu si birungi era nti mbu wino wuuno munnange likoona gatuwe tuwulire oba bituufu oba nedda ffe tuliwo kubanga tubaleetera. Breaking news baswiri munansonyi obakeera yasibakedde nnyo 10 o'clock is not too bad eno gyendi breaking news ebya nuupu bibi futubigera alabye ennaku mukyatagalira ku 1.7 biliyoni ya Ssenyonyi erw'enguzi naye promota waabwe wa US abadde abateekamu ssente bamukutte buno bamuyita Bob Menendez found guilty ku by'enguzi. New Jersey Senator Bob Menendez has been found guilty on 16 counts tied to the scheme where he accepted bribes enguzi, including gold bars, Mercedes-Benz in exchange for helping foreign governments. Menendez has been providing funding to Noop Party and Bobby Wine with the intention of helping Bobby Wine overthrow ebyobufuzi bya Uganda. Omulamuzi has convicted Menendez for all charges after more than 12 hours of deliberation over 3 days. The trial lasted 9 weeks. Okategede. Menendez, formerly the head of the powerful Senate Foreign Relations Committee, now faces the prospect of decades in kirikiri oba ngambe butabika ogundi luzira okitegera abera US anyway biwanvu nnyo sijja kulandagga naye nga bagamba speaking to reporters after his conviction, Menendez maintained that he's innocent. Agambye violating angako public oath, and he said outside New York City
okitegeera. Lawyer we Adam Fee said that he was surprised and disappointed with the jury. Jury yagambye ali guilty. Banange years. Now the jury has convinced Bob Menendez his years of selling his office to the highest bidder have finally come to an end. Hey, Menendez of course abyegana. Muchala we Nadine Menendez also faces charges of the same. Hey, Joe Mitawana Miyerere abadde afuna ssente babadde bamuwa ebirabo zezino enguzi ze boogerako. Hey. Museveni Mulogo bagambye Ntino, when Menendez was first indicated, then party spokesman Joe Senyonyi Lope, jukira tunkano gwa 1.7 billion, disclosed Ntino ye major donor. Era yagamba Ntino he was being investigated by the FBI. Consequently, the party had to sever the ties until the situation settles down. Daniel Kauma, the Noob Diaspora team leader, expressed concern over the association between Bobi Wine and Menendez. The relationship between Menendez and Bobi Wine strengthened when the senator called for the release of Bobi Wine in 2018. On Misange Mwajitegeda, Menendez expressed charges over Bobi Wine's detainment and assured that they were monitoring the situation closely, raising concerns. Oshiraba. Hey, he also demanded transparency regarding the detention facilities used for ebyokwata. Katino Senyonyi atungano gwa 1.7. Ate uyo major donor uyo naye kaweddemu. Mitamwana miriri. Mbuya abadde ateekawo embeera. Anyway, bye byange. Tuli busy naye munnaale. We have to serve our people. Kiba kiri? Ate bannange bafutu bigeresa agala muyombere ku page yange kuno. Nze nkola updates. Sityakola nnyo opinion okujjako nga muzze ne muleeta akamanyiiro. Ebintu bya mwenze nabivaamu nalinnyamu, but I update my people because you are not the only people I serve on this platform. Bw'oba toyagala vibe yange muveeko, mulekera okulopa posts zange. Teekako like, share, thumbs up posts. Okitegedde. Ino timu mazima page. Oba biruma, oba tebiruma, mazima gukka wano. Naye ng'olaba Senyonyi awa ebya 1.7 billion amakulu. Omuntu yenna kasita omulaba nga tanza okwewozaako. Ngomanya it entered. Ngomanya. Munnange byebyo nno nga woobiwulidde, sina kyensobola kwongerako, sina kyensobola kutuulako kubanga si bigambo byange, nze n'omuzungu simumanyi, naye mbadde nyina okuba nga mbibaleetera nabyo tuwulire kubanga nga bwe mbagambye nasoose ne mbisomako mu newspaper yesterday. Kataate ono ye najja nayagala lutuwe neŋŋamba owaayi nga lwaki nange sirubawa tulabe oba buboogerako oba bituufu oba nedda. Omanyi politics abeera mu propaganda mungi. Omwana ayogedde ekigambo nnaku olweggulo n'agamba nti nze si trustinga munaabyabufuzi, nti ne waabeera ani ne waabeera ani, era gw'ovaayo ne weesiga politician nti munnange abo si bangu, nti bawagire, tugambye tobawagira naye mbu batono nnyo aboogera amazima. So ffe tuli okuba nga tubatuusaako byonna tulabe ebigenda mu maaso. Bambi nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire agatali malungi. Owa mwana muwala Jalia Wawuda ono nga nkuba kyeyo era nga awangalira mu ggwanga lya America, naye nga amawulire amabi agaliwo gali nti afiiriddwako taata we. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusabe Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano, era naye tumusabira nti Mukama Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo ekirungi.
Jalia Weldon yakava wano eno mu ggwanga Uganda gye yava ng'alese essasage. Abaana basabula Jalia ne ŋŋamba ki kino, abaana bavuma Jalia ebyaliwo emwabitegeera, ebyaliwo ne mwana mulenzi Bruno K nga kigambibwa nti yamuwa essente. Ekintu kiri nti mbu maama we yamugamba amuyimbira oluyimba lwa surprise. Kati ye olwatuuka n'alaba oluyimba mbu nga lulungi ne bagamba bakole vidiyo. Vidiyo eyo eyavaako obuzibu. Mwena mwabiraba, lwaki mba nziringana ebintu ebyemwalaba ne bibuulira byonna byonna kubanga twabategeezaako waneeno emboozi twazibaleetera byonna ne mulaba Bruno K ng'akaaba nga bamukubye strike. YouTube ye nga bamutaddeko baani simanyi ya myaka 2 naye gye buvuddeko aneeno mawulire malungi yavayo n'agamba nti yakola appeal ne babanga YouTube ye bagimuddeza na buli kimu ne babanga bakirestoringa. Naye Jalia yava wano mu ggwanga Uganda nga bibi nnyo, abaana bavuma Jalia, abaana basabula Jalia, naye amawulire amabi agaliwo nti bambi muzeeyi we avudde mu bulamu bw'ensi eno era asinzidde ku mukutu gwe. Akansooka embalage muzeeyi taata, muzeeyi taata yoyo afudde, atudde mu ntebe ne mutabani we. Naye nga mujjukire juzi wano Jalia we yali mu Uganda, awo nno we bamusurprisingira. Ojjukira omuzeeyi ono yaliwo ewaka era woba ojjukira waliwo akavidiyo ke baakola, muzeeyi n'agamba Jalia n'agamba ono ye taata wange, naye nga kigambibwa nti kirabika baayawukana ne mama wa Jalia era nga story muzimanyi kubanga Jalia azze nga azoogerako nga bwe baatoba ne mama we ne batuuka okuba nga ate batunda balenga akaboozi nga baguza abantu akaboozi okwebeezaawo. Era esitole empanvu eza Jalia naye nga muzze muzigoberera era nga ye kennyini azeeyogerera ku mikutu egy'enjawulo, ku TV stations z'enjawulo, wonna wazze akola interviews. Jalia azze ng'ayogera ku bulamu bwe n'okuba nga atuuse awo watuuse Mukama n'amuviirayo ate n'abeera kale omukyala oyo ayogerwako essaawa nalinamuko kasimbike ng'omuntu, naye asobola okuvaayo n'aba nga asponsalinga omuntu oba asobola okuvaayo n'aba nga adduukirira abantu abali mu bwetaavu. Tuzze tumulaba ng'adduukirira abantu, naye ebyembi ebirimu mu byonna mu kudduukirira abantu kuno kigambibwa nti amala n'adduukirira omuntu ate n'amusomera, kwegamba n'akulangira nga we yakuwa nti ogwo omuze mweguli. Era tulabye abantu bangi. Juzi wano twalaba omukunja Tasera ng'agamba nti yamusondera kituufu nga mulwadde, naye lw'ebivumo n'ebigambo ebamwogeredde yatandikako kubanga asasula ssente zino mpola mpola. Era yagamba yawayoko $1.5 nawa mama wa Jalia n'asigazayo $1.5, naye gye yagamba nti asonda azizzeeyo nti kubanga bamulangira. Ate okumulangira kuno ye omukyalo ono bw'aya aba ayogera ssente nnyingi ezisukkamu na ziri ze yakuwa. Naye nga bambi tusaba nti Mukama Katonda amugumye kubanga akadde ng'ako kaalimu okufiirwa taata we, ate nga bambi yakava waneeno mu ggwanga Uganda n'okuddayo America. Jjukira si bbaasi nti ojja kulinnyirawo amangu ago gye, si kagaali nti ojja kasota okomewo waneeno mu ggwanga. So tusaba kimu nti Mukama Katonda amugumye mu kaseera kano akayitamu. Bagamba nti ffenna lwe lugendo, naye obudde bwo bulituukira ogenda otya? Nti buli omu alina tayimingi ye, akadde we kaliba katuuse nti munnange keeko bwe budde bwo oba ogenda bw'otyo. Naye nga bwe bityo munnange amawulire we gatambula, mikwano gyange ngamba kimu nti temwerabira kubanga musubscribinga oba ng'obadde tonaba. Wamala okusubscribinga ng'onyiga akade kano nakugamba nti katuyambako okuba nga tutegeera nti amawulire we gali oba tugataddeyo ne tubanga tugafuna bonambiro. Munnange kankujjukizeemu oli ku NCK TV era gwali eyo, weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Tusiima nnyo era tusiimira ddala, tugamba nti Mukama Katonda akuteeremu obwangu buli kimu ky'okola. Tukkirize tube nga tubeerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso awo
n'amawulire mangi nnyo 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 nnyini ddala temuvaawo.